Mwasuze mutya mbabuzaako natera mmwe balekwe kumira ku Projan Media TV gwe atanaba ku subscribing agenda maaso kikole mu bwangu nnyo osobola okutusaako amawulire gaffe agabeera gakagwawo. Ntumirako mikwano gyange baganda bange abali e Qatar, Saudi Arabia, Rwanda, Bahrain yonna gye mwekuumira okulabika nti mwina bye mutusaako engalo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Yate olutalo olwagenze maaso okulabika nti lubeerawo e Congo okusindikayo abayekera basobola okulabika nti bajja mu ggwanga Uganda nga bayitira ekisolo. Luteeberezebwa okulabika nti abayekera bano basindikibwa Abanyarwanda okulabika nti bakyankalanya embeera e Congo. Abantu bano abakongo balabibwako oba bayite ba Congolese ng'ennaku z'omwezi 7 mwezi ogwa Musenene 2021 guno gwennyini omwaka gwe tukyalimu nga basitudde ebintu byabwe nga banoonya okubeerwa nga banoonya we bayinza okwewogoma olw'abayekera abasindikibwa mu ggwanga lyabwe nga tebalina na butuliro. Kwe kusalawo ne bagamba nti katwesonyiwe katusobole okulabika nti tulina gye tuddukira tusobole okulabika nti tufuna obutuuze. Yate Rwanda yavuddeyo n'ekitegeeza lunye negamba nti nedda ffe tetusobola kulabika nti tukyankalanya embeera e Congo wabula abali mu kintu kino eky'okuyekera be bannayuganda. Ye Uganda yasindisa abayekera baayo okulabika nti bakyankalanya embeera y'Abakongo. Byonna byonna ebigenda maaso n'okwogera byagala kukyankalanya nkolagana yaffe n'Abakongo naye ffe tetubimanyiko tetulina kye tumanyi. Bagenze maaso ne bakakasa nti abayekera bano ate era nga bateebereza okulabika nti bannayuganda bagenda ne batuula mu byalo ebimanyikiddwa nga Nshanju ne Lunyoni ne batuula eyo basobole okulabika nti basinzira basobole okulabika nti bayekera eggwanga lyattu erya Congo. Rwanda yavuddeyo n'ekakasa kino negamba nti tekitandise leero kyatandika dda mu 2013 gye batandikira okulabika nti baagala okulabika nti bayekerako nga ate tebasaba na butuuze e Rwanda. Emabegako nakujjukizako ne nkugamba nti omukulembeze w'e Rwanda yavaayo n'ategeeza nti Uganda ebeere ku nsonga zaayo n'etegeeza nti tewaliwo ggwanga lyonna lyabayambako okulabika nti beenunula bo nga bo balwana bokka. Ne bategeeza ne bagamba nti tetwagala buyambi bwamwe buli omu abeerewo we buli mbuzi ku nkondo yaayo. Naye ate kinajjukira nti Uganda ebaddewo nnyo neebererawo Congo neeyimirira mu nsonga zaayo nesobola okulabika nti neebererawo Rwanda nesobola okulabika nti bayimirizaawo eggwanga eryo mu buli mbeera financially nga basindika obuyambi bwa ssente nga basindika obuyambi obw'eddwaliro buli wamu buli kimu babadde bakwatagana. Naye mu kiseera kino Rwanda bwevaayo neetegeeza nti Uganda terina kuyingira mu affairs zaayo terina kubeera nti erabika nti ebawa obuyambi bwonna akaseera kano kiba kyewunyisa nga ate kuva dda babadde babayamba. Omukulembeze yavaayo n'akikakasa lunye tegeza nti Uganda ebeere ku bwayo buli omu abeere kwayo buli mbuzi ebeere ku nkondo yaayo nekakasa negamba nti ekyokulabika nti akaseera kano babawaayiriza oba bateebereza okulabika nti be basindisa abayekera e Congo bo bagambye babyeganye bagambye nedda abayekera abo bava mu ggwanga lyattu erya Uganda. Bannange weeyongera okwekumira ku Projan Media TV amawulire gaffe agasingawo gasange ku projanmedia.com agaga entertainment saako n'agaga sports gy'ogenda okulabika nti ogasanga tosaanye okugasubwa. Ffe twewaayo okuweereza ffe tuweeyo okulabika nti tukola ekyo ky'oyagala tukola ekyo kye tuwulira nga kye tulina okulabika nti tubawa services zaffe. Mwebale nnyo okwekumira ku Projan Media TV. Kaŋŋende nfune ku mazzi nkomewo ate gwe alina kyokola genda maaso okulabika nti olina kyokola okulabika nti oleeta emmere ku meza. Kankomewo katono nnyo tovaawo.